Omukyalo ono Lwakakooko also comes from a family with a notable public service background. She's the daughter of Eri Lwakakooko, who served as a Commissioner General of Uganda Revenue Authority from 1997 to 2000. Eri Lwakakooko is also a cousin to the First Lady Janet Museveni. Kati otsegere kyengamba temwasoma kye tuyinza okumanya nina ebintu ennyonyi ya Uganda Airlines yefuuse ekizibu wano nga baleetamu owooluganda n'ab'emikwano paka bwe yatuuka negwa naye ibbi egenda gwa ebiro Museveni newaalifuga emyaka 10 ebiro bigenda kutuuka biggwewo kakalaamu ebiro bwe biggwawo abantu batandika okufuna ku repercussion okawulira akantu ako Museveni waali ne banne bali comfortable nti basobola n'okuleeta embwa zaabwe ne zitufuga nga Kinsaawe yagamba n'embwa zaabwe zoogera kati Kakalaamu omukazi yebadde bagamba nti abadde nzijja mukugu byawa gwe Kakalaamu tolabanga ku bantu bano bavuya babateeka mu bifo ng'ababali wansi be bakola emirimu tuyina ba permanent secretary mu Uganda abo bali agumaana lyagufundo lyaguki nga naye abakola emirimu be ba assistant nga tebalina kye bamanyi tebaje na mu office mutima lya Museveni okumanya watima ng'okuva kwasooka ye byalimaana byali tugwamane twakwatayo twagire tulinya tulikunya bonna nga bali abo tulikunya nga tekuli muntu n'ogu muntu no kale nga tasobola kukwatibwa nsonyi nti kale katuleeteyo ayina erinnya ery'Ekiganda waliwo musajja eyatuswazizza onawasizza omwana wa Natasha Bambi yeyambudde these people muwaddemu n'ensonyi yagambye bannange yenze Jeno Kavuma naye siri Muganda oyo musajja omutabani we yawasizza you people mutuse ne ku level yeegaana amanya gammwe nga mukaddiye it's okay this is your time teri yali amanyi nti Roman Empire erigwa Kakalaamu omwana yeesomesezza nga wa tribe ndala Uganda nga wa diploma asingira walaba n'abantu abakulidde ku gundi ku muzigo na bitya abasomedde ku sente zaabwe Lwakakooko simanyi Lwakakooko za naleero bwe yeetolodde n'adda muwala we yayingira dda mu kitongole ekyo kibadde tekikola mawulire naye abantu beewuunya nti waliwo abantu abadde ba tribe endala nga bali mu kitongole ekyo nga South Africa ekyakikulembedde n'obukugu baganya baleeta omanyi kye bakola baddira ababaddeko ng'era bonna bava kitundu kimu Western Uganda bwe bamaze okubba ne bakkuta tebabakwata bali ababaddeko bonna era bava mu kitundu kyekimu kati ne baleeta Lwakakooko lwaki Lwakakooko ono Josephine akoze amawulire kubanga abamuwala wa Mama Janet kati ekibuuzo abantu bagamba eno family etakkuta eyina bitambo biteega eno family bane babuuza bantu mwe abatakkuta ebiteega bye bibajjudde mu biwato bibali ku bwongo kubanga mwandikwatiddwa akasonyi ne mugamba banaye tukamudde bannayuganda emyaka ana nene abazzukulu bammwe ebiteega kwe bibajjudde buli kamu tunaatera kulaba nga Lwakakooko Lwakasiisi Lwakanyonko ng'akulembedde paaka buli wamu ewali vakasente Lwagirimaana the same names nga lwaki yesya kati gwe nkubuulira omanyi kangula Ibula nze njogera ebintu bino first of all to defend aba western abali eyo abali ku Harare bannange mbadde mbasaba wadde muli n'ebitego bitya mbadde mbasaba mugenda kuddira abantu okukyawa aba western nga aba western bangi banaku why are you making the whole region yaba western abantu banyigira mwe buli bifo ogenda ku muntu boti managing the tamanyi kagama mufosinga oluzungu mwogera mutyo muli ebyo kaga ensi yonna mugenda jetamwa mbayigiriza season and times molese ba Lwakakooko Lwakasiisi Lwabufunzi bonna mu batukubye n'amanya gatulemye okukwata n'ennimi ze mwogera ziganye emyaka natali ayagala kwogera lulimi olwo kumulidde omanyi olulimi lufuuse nga Lunyankole Luswayiri
emyaka na otambula mu Kampala ng'omanye nti ogenda Embaranga abantu n'okugenda Embala okuva Embaranga bayimba bass okujja e Kampala bayogera mu Luganda. Luganda lw'amaanyi. Nti nkunnyonnyola kati if you guys mbadde n'opportunity emyaka ana kwegamba people hate you to the extent nti tebaagala kwogera lulimi lwammwe. Mama because season and times teri yalyama no nze kyekoze Katonda amanyi ate nze siringa kazimba mugalu gwe muganda wange mpuliriza bulungi nnyo. Ebiro n'ebiseera bigenda kujunga lwaki ebiro n'ebiseera bigenda kujja. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe, era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Naye Kakalamu linnalinga nkwaniriza ng'ova Bukoto simanyi nansana ne Kakalamu kyeneebaza nti nakikugamba ne luli buli wenvuga nga nzijeewo oba security purpose nkole ntya naye kankyogere nga sikozesa GPS essanyu ly'empulya liyitirivu neebuuza mu 220 mwembeke ekyo kyaliwa 222 mugumu awe Kakalamu ensi etunyumira lwa kintu kimu abantu kye batamanyi. Bw'okola ekintu kyekimu emyaka gyo gyonna e Uganda kati bataata baffe agenda n'alima oba n'atunda mu dduuka n'adda wali ku mweso n'olunaku n'oziba n'adda wa mukazi we. A little bit it becomes boring. N'ayabya olumbe n'aziika n'abeera awo. Kakalamu we've challenged life. Nti kati tuli wano ky'oba olaba nkugamba njagala tugende mu Europe mu Gw'omunaana. Anti kakati waliwo eyaŋŋambye Wisdom naye mutusobedde kati mutandise kati Wisdom nawe otandise kuteeka kutwala abantu Europe. Ate nga kwa kati nayo si ddaala ate kituukiridde mu bantu kubanga nze genda n'omuntu yakiŋŋambye nga badde simanyi nti era bannayuganda abali e Canada tugenda mu Europe mwezi gwa 8 tugenda mu Germany tugende mu Switzerland tugende mu Paris tulye ssente ku $32,000 zokka kwe kuli air ticket ne return ticket kwe kuli accommodation kwe kuli insurance ne okutambuza ezo zonna ensi kyosigaza gwe kwegulira byakunywabyo. Don't worry about visa gwe beera obezi na travel document gw'osirike gwe kasoleta travel document tukutuusa nga tukomyawo ennaku 7 ng'olya buli ssente zo va ku bino ebyokugamba nti no ate maama mulwadde gwe yingini weesanyuseeko kankule Kakalamu eggulu lijja tunyiigira omanyi lwaki lijja tunyiigira we tuba ewantu nga tetusobola kweyagalako ku ekyo bannaye wandikubiddeko ne ku Richmond awo mukubireko yene simu mukubireko labo banaakwata njaga n'okwebaza oli ssebo Fati yakusiima era asala ka vidiyo bulungi nnyo nga nange Kakalamu neebalize n'akateeka ku gundi ebyanga abimanyi namugamba wabituuka ku eryo eddaala naye tezigenze nnyeze asobola okukwata asobola okubanga wanaagaana yamanyi naye nga Fati Alujja Products woba oyagala okusala olubuto omugejjo
akajani ka Fatia Lujja ngenda ku simu kakolako bulungi oba muwala ngoli eyo ngagala kukola ku hips n'akabina nga bintu biri organic sibya kabina kugira Fatia Lujja yakuletedde solution noba n'omwana ngo yagala agejjemu waliwo obuugi nga bu mixing bulungi omwana okuvanga akamuzaala paka ku myaka 5 abunywe enamba ya Fatia eri 0752 56 29 94 0752 562994 genda kufatia Lujja Facebook page oba TikTok omuwandiikire ebintu byonna n'oba mu nsi kigwe naddala omwala ayagala okukola mu figure hips buli kimu kyonna n'ebizigo byonna bikutuukako mu nsi yonna nga tewali buzibu. www.g-vpn.com yo website bagwe mukutu gosolo kwate ngo itako naddala gwe ali mu nsi zine za North America ali mu Europe okutwalize wamo oli mu kunoonya solution oli mu kunoonya option osobokerenge okola kyokola naye ngo ina ekintu kyozimba alongside mukutu gogendo kwate ngo itako era mukutu gukwanjulira enkola eyokolera ku mutimbagano nga wetaga laptop wetaga internet also kwate ngo kolera wona wosinze kwate ngo kolera digital franchise on a business your business gogeza ko kwate ngo kola literally you are doing a business with established company in existence for a long time tuwetaga figuring out products kijogendo tunda marketing model kijogendo kozesa bantu kibengendo kwatenga enrichinga buli kimu kiri on set ogina kwatengo tapping the system novera mental novera coachable noso kwatengo tegera butugeza ko kwatenga tukikola mpula kijogendo kola bogenda kumukutu ogonga bolaba squeeze back weri www.g-vpn.com bogenda bagya kusaba enamba yesimba kusaba amanyago bakusabe amanyago bakusabe enamba yesimu amanyago ne email address wa malogitekamu bajja kwa nokingira kibaita free webinar training ya werere obiraba ne bakulagaja neza abantu abenjawulo we bakrossinga about bakrossinga skepticism nengero je bakola mo decisions zabwe no laba nga bikola sense nawe no sokwatenga we yinga mukono laba obo sokwatenga taking that option ngesolo kwatenga kuyamba no jizimba ubango inawo tategede namba yange simu kwere sokwatenga nkubirako no ngamba nine ebintu byenda ababyolanga naye inawo tategede nyinyonyola I always do that ngezako kwatenga njogera n'abantu abenjawulo era ambebaza batukidine dala bana Uganda abenjawulo kwe banimwe badde dala ya consultant no tutambulya dala bulungi nyo consultant no tujja kutuka ku kyetwagala kwata tutuka ko ngate wali akoseza munne kwa kigenderwa kyange sagala wano wendi ate nkulidde namwe mu maaso gammwe literally abantu abasinga bandetira okulowooza n'okutegeera papasi yokwate ng'ozimba trust even way back kubanga kinazimba Uganda kimaking a sense up to here omuntu akubya n'agamba nti kulumbo sikuulira nko kantu konna ate olaba ekyo kyoyogedde kakalamu kankubuulire waliwo omusajja angamba muyita mu Faransa Gabi omumanyi muganda yagamba wisdom tetugenda kukola mikwano mipya newe tunagifuna jijja kuba tejenkanankana bano betubadde nabo. I love a fact nti kakalamu nti wogamba nti abantu otambudde nabo ebbanga that's trusting awere namwe abatwesiga nti bwoba toyina kyotegedde nga tokitegedde genda squeeze back jacket number nonya Gerard bw'omunoonya ono nyamba nnyo abantu celebrate omuntu aba achievinze kubanga osobola omulabirako nawe n'okolaki kubanga aba abatusoose waggulu tomanya basobola otusika bate bakusise balisika omwanawo okawuli akantu ako nabadde ndaba omuzanyi wa gundi wa movie gwayita Eddie Murphy nga muwala wa Martin Lawrence mutabani wa Eddie Murphy awasiza muwala wa Martin Lawrence bebazanya film ya Bad Boys si aline bebasoka n'okuzanya bino ebintu nga Eddie Murphy coming to America yali mu Good Morning My Neighbors yo Eddie Murphy F you too naye baakula Eddie Murphy yali agamba takirowoozanga nako nti omwana we ali wasoba alifumbirwa owono mukwano gwe Martin Lawrence but
omanya abantu bogeranga balina amaziga naga but mpulira trust ya amanyi ng'omwana wange kwa mbamanyi nti mukwano gwange kyali wange ono gwe nakubira the trust obwesiga confidentiality nti omwana wange afumbiddwa ki dani omwana wo okufumbira mu Jamaica gwotogenda kuni omusange wa waliwo omuntu era ntera nnyo nabadde this week last week nabadde nyaniriza case my business partner okay nina post gye nabadde mpandiise ku ye nze nganze ebiseera ebisinga nali njogera ne Ibrahim alanga Ibrahim nakuyakanaga but I think I can take that step too nga Ibrahim lwaki nti njagala byonna bintomere then bimala okuntomera of course result ezikola ki tezirimba mujja kuba musobola okulaba kakati kye nali nti ennyo kwe kubeera nga nduzinga my close people because you're putting your relationship eri close n'abantu at risk because obatadde mu kintu kitakola so to be honest with you case ndowooza yaliwo nga ndi mu signing up yaliko ku simu nga tuli mu ku submitting paperwork I'm starting nga kwali ku simu they are taking that step I'm almost making a year into this business then nagamba it's a yes please it's a yes to me ticking boxes but after almost a year wow nga tewaliyo convincing munange yangu akola bichi so nze ntunulira ekyo ku respecting my colleague my friends keeping a relationship eyo engage kisali munye na convincing after all you are just guiding somebody waba government kino na kino mu guiding waba because sense is okay waba because sense not today but maybe later it can so bwetyo tutambula mpola tetujja kiremezaamu nnyo sijja gamba temutuuka of course mutuuka almost mfuna leads obanga mekeza abantu abenjawulo bakuba bagenda mu website ne bakyala abamu ne taking action abamu let me think about it abamu next week ne promising a follow up on that abamu ne batandika officially we are already part of the team so agamba tetuna community tuli mu building I'm so happy for you guys. Singa tubatugana mu kusimu bagamba it's not all about me. Nze wembanga nkoze katugambe yo sere evuddeyo nga njikoze sigamba nti olunaku lwenkoze sero nze lwempulira nti lwensanyuse babu olunaku lwolikola sero balowulira lwolijja n'ogamba nti you created a space for me nekino ekintu kinkoledde nienda owulira essanyu nti kati nina kyenkoze kigatta mu community so bwekito bwe kiri muganda wange leero mbadde nsaba taata wange nina ekintu kyenjagala okubuuza ku kiyinza okubeera personal naye nsaba okiddemu mu mbeera mbadde nina ekintu kyengezaako okwetegereza tuyinza obeera a little bit tribal naye after all era nange siyenze mugande oyogedde akantu omanyi lwaki ffe batuwuliriza nabeera ne ku NBS nga nina mikwano gyange mu State House nga bagamba omusajja gwe omanyi tubadde tukuwuliriza wano they can listen to us because first of all tetuli baganda Dr. Kalisa yagenda n'agamba nti yagamba ekintu era akantu kavaayo Dr. Anas Kalisa yagamba tebabalimbanga teri tribe tekiriyo nti abaganda basosola Dr. Kalisa era Kaziba Bashir yalambuza nangwa ogambye ki n'agamba ebyo boogera nti abaganda basosola balimba nze ayogera siri muganda very ntungamu n'agamba bo yagala okulaba abantu basosola jangu ewaffe ntungamu ne wana abaganda tukibasibako obusibi kuyisaawo byaffe tebasosola singa batugobadda muno okawuli akantu ako kati we have authority kakalamu okwogera ku tribalism kubanga omuganda wajogerako omuntu asoloka era mwandiogedde mutya mu abaganda nze jjajja Nuupu mukulu bya Lugaba yafiira mu America yampita ewe nangamba mwana gwe nakulabye oyogera ekintu webale kunegattako ng'omusajja yalinga akola mu security muna ekyane usanga ne Bobo ntamumanyi nangamba kaye nakulabye ng'ogamba nti mu Western Uganda kyekifo ekisingamu obwavu bino bye bagamba Busoga balimba kubanga balaba ebikajjo n'abasoga bambala bugomesi biki eri mu Western Uganda bakibika lumu Russia yakola ekintu America yayogerera Russia baavu bitya kati Russia netuma abantu mu America ngali aba Russia ne bakwata video nga balaga ba homeless mu Los Angeles abantu bali kukubo kakati ne bagisindika mu Russia nedira video negiteeka ku national TV ya nanga abasajja bali abatuvu bamba Russia tuli baavu naye mulabe ebibuga byabwe osegera nga no one could understand
ebiseera ebyo nti mu California oba mu Las Vegas wasobola okubayo omuntu oba ba homeless kubanga kye baali batuguza nti tebaayo ba homeless. So tulina authority okwogera ku tribalism because singa tubadde fule baganda bandigambye ate mu abaganda mwandiyogedde mutya nze Katonda yambresinga akakalamu nimwe emisaayeegi anzaala mu mbejja taata wange alina emisaayeegi ebiri Muhima na Munyarwanda ate bukojja bwaffe nabeera n'obusoga kuva eri musita. Uganda Electricity Distribution Company UEDCL ngenda kuz'omwezi 2 lwabadde lwajjo silwa sando yalonze effective mbagirawo ku Sunday yalonze acting managing director Chala Maidwanga engineer Jocelyn Lwabogo Lwakakoko oba Lwakakoko ye Lwakakoko mbandengezaako okusoma akoze amawulire ne mugogo ye jali omukyalo ono Lwakakoko also comes from a family with a notable public service background. She's the daughter of Eri Lwakakoko, who served as a Commissioner General of Uganda Revenue Authority from 1997 to 2000. Eri Lwakakoko is also a cousin to the First Lady, Janet Museveni. Kati, otsegere kyengamba? Temwasoma. Kye tuyinza okumanya. Nina ebintu ennyonyi ya Uganda Airlines yefuuse ekizibu wano nga baleetamu ogw'Oluganda n'ab'emikwano paka bwe yatuuka negwa naye ibbi egenda gwa eno already ebadde erina ebizibu byayo kakati baleeseyo kazini alye akute bufunze teri Muganda oba teri muntu mulala yasoma gwe kati kankubulire tulina okumanya kati nyina ekintu abasajja basomye yasomesezza abaana mumuli mu muzannyo kakalamu kankubulire ekirungi am coming kugambye from that tribe kakalamu kati nyina authority ekyogera kakalamu ngenda kugamba nze taata wange bonna abamumanyi actually nze abantu abandaba oli weyanda waliwo gundi muzungu yali ambuuza naka nyinde nemugamba akankulage mama wange nemulaga ekifaananyi nemulaga ekyatata wange nemulaga ne baganda wange naka Katonda wange okiwulira kiringane anyway wulira kana akantu nze waffe abamanyi mpambire ne family yange bagimanyi nti soogera bwogezi ne gye tuva okawulira akantu ako kati nina authority yogera ku Banyankole because that's where I'm coming from. Yes, sir. Kakalamu ngenda kwewola ekigambo kya Ssemujubu lunaku kyembagamba nti Museveni musajja mugezi newankubadde wattima. Uganda wetwogera Museveni mu myaka 4 waliwo ekintu kyakolanga n'abikkako kati bwe yakolanga n'abikkako nga Museveni omanyi kye yakolanga nti Museveni yaddiranga n'alonda vice president omuganda nakkirira wansi ne oba omusoga n'agenda ekitongole kye batannaba kutta fule ng'ate kiri mu lugendo kye kya passport immigration eyo manye internal affairs anti ogamba internal affairs era eri wansi wa internal affairs that department of ya passport ekitongole ekyo kibadde effective nti no omusajja gwe bayita Jenani Nyakairima bwe yajja omusajja oyo yagenda okusanga nga tribe esinga mu kitongole kya passport basoga teyanyenyako n'ogu yasoka n'abikula ebitabo byabwe n'abikula ne bye bakola n'agamba bano abantu babulamu eki kukola lwa Sunday n'abagamba buli muntu yenna atasobola kujjana lwa Sunday oba immediate gundi yajja kwegoba n'agamba president ku bumanyirivu ne bano bye bakola wano teri abikola naye ekyo ekitongole kasita baatandika ne bagamba simanya Bunyarwanda simanya biki n'ekipula tribe west bagenda bateekamu era mu myaka egi ogenda kulaba nga ekyo ekitongole kya passport bafulumya ne passport z'Abakongo naye kyabanyanda babamimidde ddala anti no libadde etteeka kakalamu etteeka liri bwe riti kusomera bw'oba tewazaalira mu Uganda tosobola kwesimbawo kuba president eryo etteeka kozi nga balikyusiza muhozi tasobola kwesimbawo
kwa president. That's the law. Otegere kyengamba era kyalina okukola alikyuse nga taata waaky aliko kubanga of course buli kimu bakikyusa. Etteeka ligamba lyali ligamba nti gwe bw'obanga oyagala passport ya Uganda olina okuprovinga either bazaddebo one of them yali yazaalibwa mu Uganda abantu be bamanga passport ne Gashumba akimanyi bwe wajjanga ewa Gashumba ng'asooka kugamba twagala tugende tukkaane wadde oli Munyarwanda naye nga tuli mu tteeka ku bazadde ba babiri ani yazaalibwa mu Uganda nga tekuli era Gashumba bakola enguzi nga balaba Museveni akadde ne bamukuba ekipapula okujjawo kiri ekyokugamba nti one of your parents alina okubanga born a Ugandan. Kachobola Banyarwanda bangi ne mukulonda bajja ne balonda. We are not talking about ku Banyarwanda abafumbira beda abantu tebakimanya nti abantu erifumbira abafumbira Banyarwanda. Kati bano bakikola nti ne bano banyina fa abajja ku Friday. Omanyi banyina fa abajja ku Friday ne tubagabana ku Saturday, Sunday, ku macha ku Sunday ekyo ne badde mu kirasi e Rwanda. Nga nange mwendi sekyemu bagabana kisinziira. Kati ekyo nina mukwano gwe bamita Vivian ali USA akwagala nnyo. Vivian ki? Omutoni Muganda Munyarwanda. Kati tuyina Abanyarwanda born in Uganda. Era abo nawagira kojja Gashumba okulwanirira abo from Kinanira Rose bani they don't even know Rwanda kimanye egenda wa osega obanga bazalidwa Uganda ne bazadde baabwe bazalibwa Uganda oba one of the two. Kati paka wakyuse etteeka which is okay. Ebintu ebimu munnange biriterera nga abantu abatuufu bazze okiwulira ekintu ekyo katuze ku kino kakalamu Museveni yagenda n'akuba ekifaananyi ng'agenze mu Algeria. Government ya Algeria yakeera newa bannayuganda ebyo bitano nga tuzudde amafuta ng'omusajja gundi bamitane si Makafrika bamitane go bajjako kuba president. Makafrika yali musambi wa mpira wa South Africa ate erinnya liri awo bamujjako ng'alemadde namu bitano scholarship. Nga scholarship ezo Museveni alina kujja n'agamba bane tukwatiweeko ku nsonyi tugende mu Western kale ne tujja bibiri mu region enda tugende nga tujja ya 5 ba 3 tufuneko ku Waikibenda ko yagendera okusoma. By the way nze kenyini Waikibenda olaba ebyo Dr. Kwefulu Kulabe yagambye one time batuyitako mu White House ne tugenda n'oyo omusajja simanyi mu State House and you know I'm an American so ebya White House State House olusi mbyerabira. I'm sorry about that. Kakati labayo omusajja oyo nange wenategerera kworo nti yetumusiime something amazima yetugume naye ekyanewunyisa nga of course tamanyi lulimi naye omanyi twagenda okuvaawo nga bamujjukiza bamugize bwe bati omusajja ekino n'akikuba n'akibamba Waikibenda era taddanga era ne watayimba sente azirina kati ebyo gaggawazaako abantu without merit nerwa tribe kyekigenda okutta dynasty y'aba basajja nerigase tegenda kusigalawo kati kangugereze Algeria wetuwa Museveni nga tayina nsonyi president it's okay bagenda ne balonda abantu ne babajjeyo n'abamu ngo babawunya busa muzigo biki Waikibenda twala tugende ne babakuba mu Algeria okusoma mafuta and gas. Museveni okumanya teyina watima nga semuji wagamba n'agenda nga bagenda graduatinga naye kubye ekifaananyi nga yebaza yali nnyonyi agenda yebaza Algeria okutraininga banna Uganda mu gas petroleum nga bafunye degree n'obukugu baba wa degree si degree bokka ne babatwala mu mafuta ne bamalayo mwaka okufuna obukugu naye kubye ekifaananyi mutima lya Museveni nga yerabidde anti kyenkunyonnyola mutima lya Museveni okumanya watima ng'okuva kwasooka ye byalimaana byali tugamane twakwatayo twagire tulinya tulikunya bonna nga bali abo tulikunya nga tekuli muntu n'ogu muntu no kale nga tasobola kukwatibwa nsonyi nti kale katuleeteyo ayina erinnya ery'Ekiganda waliwo musajja eyatuswazizza ono awasizza omwana wa Natasha bambi yeyambudde
these people muwaddemu n'ensonyi yagambye bannange yenze Jeno Kavuma nesiri Muganda. Oyo musajja omutabani we yawasiza you people mutuse ne ku level yegana amanya gamwe nga mukaddiye. It's okay, this is your time. Teri yali amanyi nti Roman Empire erigwa. Right now, teri asona kirowooza nako nti America esolo kunyenyeza kankubulye kakala. Teri yali amanyi nti no America esolo okulumba Iran olutalo ne lugenda myezi egyo. Naddala nga abaddeko ne experience ya Venezuela. No one expected that, including Israel. Right now nga Iran yawadde ensonga 14 batese ku ekyo. Trump n'agamba bano olutalo tujja duddamu. Amajja gawe ne bagamba it's okay for tuli ready, we are not papa. Trump yatagamba batese mu akulembera omupiira omumanyi bamugambe Iran ejja bwe batajja emipiira gyonna babadde bagenda gizanyira Canada. Simple, who wants a USA? Emipiira gyonna babadde bagenda gikyusa gijje Canada. Trump kati nkubulya omanya Trump yabadde agamba weekend obusajja omanyi kye bagambye tuyina kuteeseza myezi egyo egi si bye bya wiki mutuulesi temutupapya ensonga zirina kuggwayo. Kati ekibuuzo kiri nti okimanyi teri yali amanyi including Americans nti osobola okulumba Iran neetuuka olutalo ne luprolonginga. Teri yali amanyi nti lusookera ku makya ne Trump n'ayagala agende yeetabe mu Kristo. Bayirawe yasindika vice president kati naye adda. Yo kimanyi ne omulundi ogusembyeyo abadde asindise abayambi be nga vice president naye agenda abasitula bwati nga omusajja wa Iran ate n'ave Pakistan. Nabone ate omusajja twali tumanyi yazze kuteesa nga naffe tusitula. Kati osobola okunyooma omuntu nga Museveni nga gavumenti ya Museveni bwenyoomye tribe endala nti tebategeera. Yes, naye ebiro kakalamu tozanyisanga ebiro n'ebiseera season and time. The thing is mu season yo kikyokoleddemu. Tujjukira ba Desmond Tutu tebayagala kufuga ngamba nnyo abantu n'enki bagamba nti Bobi Wine gwe muvuma asobola okubanga yes tagenda kufuga naye nga akoze blueprint nga bagenda mujjukira nga Desmond Tutu nga tagenda kuva mu history ya Uganda. That's a marriage. That's a marriage. Ba Martin Luther King abayina ennaku mu America mwattu n'abaafuka ka America tebayina George Washington talina lunaku Martin Luther luyina gwe tolaba wonjawulo oli yali president ono tiyali ono alina olunaku lugirako ne funding. Kati Tobuma Bobi Wine is not all about Bobi Wine for president. Bobi Wine has set a blueprint for the change in Uganda. Simple as that. Era nga tulina Obote ngali president nga talina lunaku nga general room. Nga general room aluyina. Ne kati Kazimba yaluvuddemu yalupamyemu ekintu eki yatuuka. Yes. Kazimba atugamba buli nako kugenda mu ggulu sagala kuntemako mutwe twamubuuzizza naye gwe atayagala otuganye tuleetere sale okujja tusabira lwaki ekiweebwayo kisaba nnyo ye ekiweebwayo kigenda wa bunaku batugala ekiweebwayo kigenda mu ggulu gwe atayagala kugenda mu ggulu okitwala otya mu ggulu Bishop Kazimba bwe yatugambye. Now back to the point. Kakalamu kye bayita ebiro n'ebiseera kye kibayita season and times. Okabuli akantu ako Kakalamu nga bwe nkugambye nti osobola okunyigiriza abantu ne basirika Kakalamu. Government ya Uganda bwe yabadde ereeta etteeka lya sovereignty bill no one knew nti tugenda kutuuka wano. President Museveni awandika ebbaluwa nga yeegaana ebintu bye baateekamu nti ye tabimanyi tabiri. No one knew n'ayiika vivi. Now katuze ku kino Algeria Museveni yali yeerabidde ng'alowooza bannayuganda basiru. Monitor neddira ekifaananyi n'ekikuba bweti neereeta amannya g'abaasooka nga batudde ne Museveni n'abaali bayimiridde. Lyagumanewe, Lyagumaana, Lyagumaani, Lyagufundo bonna nga bali awo babaleesi bonna bali awo nga tebatidde nakutya kubuulira their season ebiro byabwe Kakalamu ebiri buli kintu kyonna kibaako ebiro. The thing kijja kati twagaddewo kakati ekintu kiri nti ebiro byo we biggwako ne bigenda Kakalamu kiri nti nga abantu bagenda kwogerako ki kubanga Kakalamu seasons come to an end. Kakalamu n'owoba oyagala nnyo
ebiro Museveni ne walifuga emyaka 10 ebiro bigenda kutuuka biggweewo Kakalamu ebiro bwe biggwaawo abantu batandika okufuna ku repercussion okawulira akantu ako yes sir Museveni wali ne banne bali comfortable nti basobola n'okuleeta embwa zaabwe ne zitufuga nga Kinsawo yagamba n'embwa zaabwe zoogera kati Kakalamu omukazi ye badde bagamba nti abadde nzijja mukugu byawa gwe Kakalamu tolabanga ku bantu bano bavuya babateeka mu bifo ng'ababali wansi be bakola emirimu tuyina ba permanent secretary mu Uganda abo bali agumana lyagufundo lyaguki nga naye abakola emirimu be ba assistant nga tebayina kye bamanyi tebajja na mu office tebajja tebakola na paper tebakola na ki kati wulira Kakalamu omukazi ono Lwakakooko nga obawulira ba Lwakakooko bali agumana bwe bamala okuba bali Lwakakooko yajja n'akulemberako URA yakulemberako URA taata wono omuwala bw'akulembera ebiseera ebyo nga internet terina kujja bulungi abo abasajja babba URA nga kimwetaagisa emyezi egyo ye yalimu emyezi egi kuva 1997 paka 2000 nga tebagitatu by the way without doubt buli muntu yenna yeebaza omuntu okwo Kajina yakyusa URA biri byalikuwa na logo Kajina oyo omunyankole kiki kye nagamba si bonna Kajina we yajja bwati naga bannaye buno obubbi buli you cannot trace even the money nga ku border commissioner aba ku border sente zasolozeza kasemutu kaziyingira nti obiwandika mu bitabo cha gwata wandisa ate omumanyi otya tusobola ng'emmotoka ziyingira ne bataziteekako siiru tesobola kuyimira nakawa Kajina ye yakyusa naddira border naziteeka naddira URA naddira ng'omuntu abeera ku border aba commissioner n'obuyinza teri motoka evaawo nga teri sealed bagikwata era kyobola bakajina bwe yajja bwati nga bamunenya esente ezaabula mu yunura yagamba nsaba munsonyi bamusonyiwa ku lw'omukulu gwenga Kajina bwe yakola mu URA najja bwa ne baga mukazi omuleke ne bano balwakaboogo biki abali kwana rogo yali mu URA emyezi egyo emyaka egyo nakola empaya babbiranga kwana rogo bamala okubba nakkuta nadde waabwe n'atula bwati entungamu emyaka we gyetoolodde kati ono nno azze mu mawulire gwalo teyasomesa nkunnyonnyodde nti Museveni yaddira gundi Algeria nga batuwadde sikaala yanoonya abantu ba tribe be nga tetubategeranga nako gwomanyi nti nno Museveni buli mwaka State House egaba sikaala esukka mu 5 bajja mu Amerika mu Bungereza tolabayo wadde we batimbira nti abaana basinza okukola obulungi mujje mu applying you cannot apply bali ku kyalo kyabwe era bino byogamba nti bayinginia ne baba basiru munnange baba pushinga ne babaleeta najja nga wadde talina kyamanyi Kakalamu omwana yeesomesezza nga wa tribe ndala Uganda nga wa diploma asingira walaba n'abantu abakulidde ku gundi ku muzigo na bitya abasomedde ku sente zaabwe Lwakakooko simanyi Lwakakooko za naleero bwe yeetolodde naddira muwala we yayingira dda mu kitongole ekyo kibadde tekikola mawulire naye abantu beewuunya nti waliwo abantu abadde ba tribe endala nga bali mu kitongole ekyo nga South Africa ekyakikulembedde n'obukugu baganya baleeta omanyi kye bakola baddira ababaddeko ng'era bonna bava kitundu kimu Western Uganda bwe bamaze okubba ne bakkuta tebabakwata bali ababaddeko bonna era bava mu kitundu kyekimu kati ne baleeta Lwakakooko lwaki Lwakakooko ono Josephine akoze amawulire kubanga abamuwala wa mama Janet kati ekibuuzo abantu bagamba eno famire etakkuta erina bitambo biteega eno famire bane babuuza bantu mwe abatakkuta ebiteega bye bibajjudde mu biwato bibali ku bwongo kubanga mwandikwatiddwa akasonyi ne mugamba banaye tukamudde bannayuganda emyaka aga 4 nene abazzukulu bammwe ebiteega kwe bibajjudde buli kamu tunaatera kulaba nga Lwakakooko Lwakasiisi Lwakanyonko ng'akulembedde paaka buli wamu ewali vakasente Lwagirimaana the same names nga lwaki yesya kati gwe nkubuulira omanyi kwangula Ibula nze njogera ebintu bino first of all to defend aba western abali abali ku Harare there are lot of bobo otulanda boku setu basasira mbasasira kwa byenjogera byange Kakalamu kati kanku yes
kakalamu kankubuli ebyenjogera byange kimala ate kakalamu kati kankubuli ng'omanya abanyankole bameka ababoneredde government ya Museveni omusajja asinga okufulumya Kofi Kigezi asinga abadde akikola for years is a billionaire oba atuuka okufulumya ssente bamuwa lwa bwogo gwe baawa ng'omusajja abadde atambuza Kofi ensi yonna emumanyi yasinga omupurifyinga n'omutunda katale k'ensi yonna tebamukombe wadde ku nusu kakati tubabuuza bannange mbadde mbasaba wadde muli n'ebitego wabitya mbadde mbasaba mugenda kuddira abantu okukyawa abawesitana ng'abawesitana bangi banaku. Why are you making the whole region y'abawesitana abantu banyigira mwe buli bifo ogenda ku muntu bwoti managing the tamanyi kagama mufosinga oluzungu mwogera mutyo muli ebyo kaga ensi yonna mugenda jetamwa nze mbabuulidde mwekase ku bantu ate mwekambabuulire y'ekintu kimu mwe tozanyisa budde mwali temumanyi nga mulowooza Besigye yaliwo yekka opposition leader mama nyabo Bobi Wine yafuutuka oba yava mu kutiya abalimu nga kayinja alinga kaana kaganya ofuluma konna kali kati nowo tekayina bisa omwe Bobi Wine alinga akaana akali mu lubuto lw'omukazi ebisa biganya ofuluma bakazaako kukanya kaganye Bobi Wine abalimu bali tebakisuubira if Bobi Wine asolo babeeramu nga akayinja gwokimanyi gwe kandi kambabuulire kati nze nali sikimanyi nabadde ndi awo ng'omukulu je n'atimbye Lumbuye who knew nti Lumbuye can give you that headache kuba kati mumuno gwandaba osobola okuba oli eyongo ga wisdom omanyi gwoyogera omukulu gwe muwagira yakedde n'agenda ku Twitter nga wamanyi okukola ebintu byo baba anywedde biki naye simanyi nangenda kulumba ttake ono Lumbuye bannange Lumbuye kati jeno gwamanyi nti Lumbuye jeno kati gwaddako ssebo yani ngana yani ate bagambye ndi bisaati Lumbuye jeno era kati Lumbuye takyali mu level zaffe abamutwitingako bajeno kati anti bagambye naku mmeko mukima aganiddeyo kati who's more jeno than the other Lumbuye aganidde yasoka n'aganira luli ne leero kati biganye luli yakuba minister okero olyemu yamukuba ku ttaka okero olyemu yagana n'agamba I want to tell you kanjogere mu Luganda nti obwakabaka bwa Buganda bwatugambye ti Lumbuye naffe atufuukidde ekizibu era enkya Lumbuye ali wano yagenda okumala okuva mu ttooyi nga Lumbuye ali ku live tak minisita okero olyemu yakera ku makya n'agenda mu ttooyi nga Lumbuye ali ku live kati bagenda kutukubira jeno waffe nga tulabye wa Sandhurst gomenche chege kati kakalamu pena kati sija kwogera nyi but gwe gwantudde naawe mbadde ngamba ani yakitegeera nti tusobola okukya kati Lumbuye n'afuuka topic ku Twitter ya Jen kitegeeza Lumbuye abalimu ali ku 5 kwa kagenzaawo. If Lumbuye can become a problem to you guys kati Bobi Wine alinga akaana akaganidde mu lubuto lw'omukazi ng'omukazi talina bisa nga ne wakasindika bwati tekalina gye kenyeenya kaga akali wano mbayigiriza season and times mulese balwakakooko lwakasiisi lwa bufunzi bonna mubatukubye n'amannya gatulemye okukwata n'ennimi ze mwogera ziganye emyaka 4 teri ayagala kwogera lulimi olwo kubuulidde omanyi olulimi lufuuse nga Lunyankole Luswayiri emyaka 4 otambula mu Kampala ng'omanyi nti ogenda Embalanga abantu n'okugenda Embala okuva Embalanga bayimba basi okujja e Kampala bayogera mu Luganda lw'amaanyi nti nkunnyonnyola kati if you guys mbadde n'opportunity emyaka 4 kwegamba people hate you to the extent nti tebaagala kwogera lulimi lwammwe mama tukozanisa season and times teri yalyama no nze nkyekoze Katonda amanyi ate nze siringa kazimba mugalu gwe muganda wange mpuliriza bulungi nnyo
ebiro n'ebiseera bigenda kujunga lwaki ebiro n'ebiseera bigenda kujja nze kinnuma muddidde the whole gye tuva mudidde abasajja ab'amaanyi mujjidde buli munyankole you've put every westerner on stake gwomanyi nti nno buli westerner ali ku risk buli westerner ali ku risk temukwatibwako kasonyi manya gammwe ge mafu ge gatanyuma kuwogera kwegamba mwenna muli awo you people kale gwe nga wogamba yinginia bwe muba muli b'amaanyi lwaki abantu bamwe mugamba nti basoma nnyo lwaki tebagenda ne basoba mirimu mu UN gwomanyi nti nno gundi Rutamaguzi nono musajja yali owa police Nsubuga Simeon Nsubuga omanyi nti yali mu UN Bansubuga Abaganda bagenze mu UN on merit nemwe abantu bamwe barwakafunzi barwakatako barwaki lwaki tebaliko mu UN tumwine amanya gammwe gonna muri ku Kampala ono akulembera Majestic ono azimbye simanya center point mujiwadde omuganda naye alinga agipamyemu mwenna ono akulembera simanya you people ebisirani bibetise you don't see no adgarabo nono kati kankubulire omanyi lwaki tuwagira abantu nga Chris Gundi Chris ani ono mwogezi wa gavumenti bali omunsi yavayo na tweeting geno na mugamba on melt I was given a job mu America lwaki abantu bewanisa lwakana Rugunda on melt clinic yenge eri mu New York mwabatugamba nti musomye nnyo muri bayinginia lwaki temujja ne mugulawo company e Canada ekiro byonna ali acting ebyo bya acting ekifa bakiridde acting eyo ekifa bakiridde bali mu musengejje balabo baso bwe bituuka ku international level tujjayo Baganda bwe tutuuka ku international level tujjayo Baganda be bavaayo kati Abaganda abavaayo imwe kubanga kati olaba bwe tugamba okufuna abagundi abani bano abagenda bayinginia abagenda ne bawoza mu nsi yonna manya abavaayo ono mukyala yani abagenda abawoza ono mukyala yani abadde ku kooti ensi yonna ono mukyala muganda yani sabadde akulembera University ya Buganda no yagikulembera banango mukyala oyo muganda abadde era akyali ku kooti ensi yonna mbadde simugobereranga banange mumumanyi oyo mukyala munange ebituuka ebintu ebya merit olaba Winnie Byanyima kataba Winnie Byanyima omugamba koki nina kibagamba ati ate amusekending ate president anti kati ovola naye yamukuba ekigo tasobola ati naye kulinnyayo nga tamusakending era ebya seconding si bye bimfunisa omulimu credentials zasooka okuleeta lwakwanga ekyo ekitongole nti omanyi lwaki bagamba president wo ku secondinga bw'okola amanyanga payment ziddawa Winnie Byanyima has proved naye basitidde ddala kye bayita tribe bantu mwe mutidde ddala tribe y'Abaganda I mean abaki y'Abanyankole tribe y'Abanyankole ne kati kankubeze ekibuzo and let me tell you kakalamu katunonyo kawo oyina omutabani gwe president kati ng'obuuka green okufuna effeddungi eriyo ng'onoonyayo kakalamu bawo vira bw'aba mwasa mutamivu tategeera talina magezi kyekifuula omusajja ku province kati nga engineer anti oli asobola okuba yinginia nga byakola tebiriiyo kati oba onoomugamba oti mwagenda ne muwa omukazi okulembera ennyonyi ne boogerako paka we yagikuba ku ttaka kati ekyo kiddamu oti twayogerako gyolusenyi n'aleeta ripooti Anita Amongo n'azigoba omukazi obadde ogamba Sebutinde on melt bw'ongamba balwaboko balwakatindi balwani bwatumwine bwe basoma nnyo lwaki emirimu bwe bagiranga egya international lwaki tebateekayo because amagezi ga kibogwe n'abamu diguri kati bazeebwa buwi kuba nakulembera university naawe okimanyi teyafulumyako diguri y'omukulu nedda tetugenda wala batunnyonnyole bameka abasomera mu Harvard
Harvard ne Yale ezo Ivy universities biva mu kuwa ng'oli mwana wa president batunyonyole bameka bategeera nnyo ne kiki ekibagira nakyo nyogedo sitegedde gwe kifuna bulungi kiki ekikugira mu bwongo mu kiruwa nga tuli mwene embeera tewali ya no nsebunukanulira ddala noga wetasaani kati ate bamaze omulonda anti kakati kiri bwe kiti obogera ku kakanuuti yange oli ate kakalamu ngenda kugamba ebiro n'ebiseera we bijja anti akibeeremu akibeeremu Joseline Lwakaboogo ng'akikinadde njagala akibeeremu ng'akikinadde ng'ono yali akulembera Uganda Airlines yakibeeramu ng'akunamye paka kimusesemya goroza lwaki kajina munyankole lwaki abantu celebrating kajina ate ng'alina ku nsobi ze muyunula but people say artist lwaki we not again londo omuntu ne mama bitega byawe ebyo bitakuta mwe bano mwe kazini mwe buraza mwe wasamu kazini awasiza kazini lwaboga awasiza lwakatako lwabe you people kati mwagala tukole tutya mwe musigale nga mwe wasabya mmwe oba muganda wono awasiza muganda wono nga mwena mugenda kuzala ba Luganda bakojja bwe batata it's okay nene ku international interest mwe manyanga international interest kakalamu omuntu yenna nga ategeera twandibadde tulaba abantu abo nga ba applying emirimu egiri international ngera bagibawa njagala kyakunywa ogira onywa ku mazzi awo osebedde ono okuva ku bantu bonna kakalamu totya ono lwakakooko abantu bonna bamutimbi siffe inze bayirayo kakalamu byenjogera njagala kulabula eyo gavumenti njagala kulabula abo abantu era nze nwanirira banyankole nti bannange si buli munyankole nti mubbi mbuye lwakakooko si buli munyankole nti ali mu gavumenti abanyankole bangi abaavu banyankole bangi abasitogolinga banyankole bangi abali ku kyeyo banyankole bangi abatakkiriza mu bano be bakola be basoma ennyo lwaki si basajjoni babo bagenda era mmwe banne mugenda kutuuka nga buli muntu aliko ebyo ebintu byammwe byalwako kutasobola kubaaga muntu nabula olina katukoyogera nti singa omupiira guno tegwalimu talenti nnyo singa Uganda Cranes era mulimu balwakakooko balwakatwako balwakabini benga bibalimu lwaki tulaba bookero tulaba baserunkuma tulaba baani muliriddawa singa kyali kisoboka singa be bali awo naye kakalamu abantu abo batutuusizza okwegoga baba taswala babaki nze njagala balwanirira bagamba time is going to come season and times era season wetuuka ebiro birituuka abantu abo no one nze mbalabula teri yali amanyi nti nno America kati Trump anoonya n'engeri gyava mu lutalo talulaba yayiya amagye na buli kyakulwanyisa kyonna naye buli obusajja bugamba it's okay buli nze ekyo amagye ga America gake ku ttaka tusoke tunyumirwa olutalo olabe ya leero tetugenda gisusa utusimatuka luno atujja kusimatuka Yesu ye mujulizi ali ku lwaffe njagala okugamba buli muwestana yenna ng'olina essimu yo ng'olina TikTok olina ki kola video taasa abawestana bangi bwe mutaaveeyo kweyogerera bano abantu ebintu bye bakola abantu bagenda bakyawa abantu bagenda kulowooza nti buli muwestana ali mu bino ebyekisiru nti mmwe baasoma mwekka biki bye mukola ebyo mukola ebyo ebyekisiru mmwe mukulembera agency be ba permanent secretary be basalawo bano minisita abasiru bannankabule tebalina be basalawo ensi tegenda basonyiwa ze mbabuulidde ze mbatadde The Answer Channel, a solution to every situation.